esa abantu baffe benyirambadde ebintu ebyo temusembera mujja kusaala emmotoka ng'eyimiridde wali kati abantu obamatiza ekyo nabo okimanyi mu kyalo bagamba nosooka temusembera wano mwena temunsembera buli muntu ajje ng'ataddeko aba balinze ekigambo kyo gwave bagamba tubuulire kakati tubuulire mma tekuliko kaki muteekeeko obugoyi kati gavumenti ffe teyatuwa tukole tutya senga wakubuuza oba olina okuba ne masiki zo bbiri n'omuwa kakati abazina ziyinza okuba nga nkadde nnyo yagifunda nti bagimpeereza naye nga eddugala n'agiteekako kati n'omutunuulira nga feesi etukula masiki eddugala naye ne tumuziika naye kakati abantu baffe tubagamba covid yatambudde mu byalo gyali tugamba tino wegendereze na beeraliikirira okukamala ebyokola abano tubyogera awakasookotereza embeera otya galiki yabeerewo galiki oti bamuseera ne ku luguudo omusanga katungulu kyumu oyo mukozese nange nagamba galiki nange galiki kyeki bakimanyi galiki kigambo kyeno Kampala eno mu bibuga byammwe ebyolugezi katungulu kyumu ate mu kyalo tatera nno kubeerayo galiki we mu bibuga ate mungi omusanga buli woba otambulidde enniimu ebeerewo munju kabani abana bali ku michundo entangawuzi bagaliki wagula mu kyalo wa bbeeyi ate galiki katena dola kakati mu byalo byaffe oyo galiki si kyakulya kyayo kyeno mu bibugabuga si kyawano nnyo kulima wano kyeno Kampala nnyo galiki ebintu nga galiki simanya karoti ebyo mubyalo pepe bigenze mpone galiki kati bo ntangawuzi yayo tangawuzi n'emicyungwa kati ne galiki ono kikiwulikika tebamuyina nnyo bo tali available nnyo naye entangawuzi omucyungwa birye yabeera ng'olya tetugamba nti biwonya naye bijja kuyambako bw'anajja kijja kuba kikuyamba kisanga onwedde naye nga tugamba ne bannaffe abali downtown mwe muli mutya ye entambula eri etya essaawa ey'otambulano bakikigenda mu maaso bayongeza bakubisizaamu emiwendo simanyina nje kyavu zibadde nyingi kubanga jukira zibadde nyingi omuntu uvaano paka wali nti kasanvu kati mbayongeza ne bagati mutugamba twongeza katutuzijje tetulina betuzza mu sente nyongeze ne bongeza oba ani anaatuyamba ku kino kati ani avunanyizibwa ku kintu ekyo minisita waki transport oyo si minisita afande Katumba abantu baali babongeza dda ssente nga batamunansonyo eddoboozi nataddeko nnyo masiki ennaku 2 namba nagenze ne mu mbaga nagenze nga bemwanyinazi era nga tirina okusabika nasabise ku lwokutaano nensabika ku lwomukaaga nejjo kati nagenze okusaba okulula ng'eddoboozi livudde werekeranga wakakugu anti oba oleseewo naye ndoza eddoboozi terimanyidde ndazigana maloza yabaddewo nja kwewozaako kakati okwongeza sente dola sitegeera wekiva era anyavunanyizibwa kubanga kati bannaye sente tewali oli akyanonya mukyere gwagenda kulya aye transport bamukubisizza mbannange omuntu agenda kunwawo amazzi era abantu batandise okutambula ebyadda ebya covid kantambuleko ekigendo ntuuka empigi ninyire ku biroole eby'empigi nosule wasenga ate biroole aba traffic bazibu nnyo kiroole akikuba omukono ati nebabeerako nga munana ku kiroole oleeta epapula ebyogera ku loole nti etikka abantu kati mwabasabaze mwewozaako twali tugenda kunde afande mulekeyo ate nga waloole naye abakubye sente empitirivu mulina kuwozabuza nti abayambako buyambi kale mugamba sente naye bamunywa anti akubye anti zezenkana za baasi zebayongeza naye kakati ye mulina okwewozaako nti abayambi buyambi sente bazirinyisiza abantu batubuire kizito transport yali akyabanaye gye mugenda abagenda mu byalo abatandaba kugenda abapulaninga abakola mu paaka ez'enjawulo kiri kityamu tubuulire 034 yesimu yaffe tugigudde Merry Christmas okuva Bukedde kumanyi wiiki yakutambula banatambula kiri kityabanaye ku miwendo kiri Hello 034 kiri kya saidi yamwe gye mubeera hello kale nayo jeba Bukeddetv Bukeddetv ani ono ate navaako kati banakyagezesa hayi kuba essimu munnange transport yalinye abantu bamanyi kyakukola ate ng'abadde mungi hello wangi gwani nsebo ani
naye Villa TV. Njibiridde. Amanya gwani? Patrick ebyentambulo byogerako ki yayongedde? Covid kale yogera ku Covid. Byentambula. Ebisale byeyongedde. Patrick Gowemende wabadde olaga waate? Hello, abadde agezesa TV obeyogera akuba bwatutunuulira ati hello kasito oyita mutolera na TV obasabone hello empari kuweereza kale sabo twogera nani ono mwanyina dola maseruka jimindika kobi muganda wange baseruka ebyentambula bitabuse eno mutambulira mmeka owatambuzeregete kalakasi abetaxi bagula banatwala banatutabirako ate ojja kutambula ojja kufiira bwerere wekakoge wekalakasa nakasongola abayinza okuba bali mu 5 mu kutambulira awo sebo wane Masaka wokka wali wadde wagenze mwina ate abagenda embalale bajja tamya ne 10 naye nga kikiba ati katukola kitugende kulaba tugenda n'okibala atezo twalira bali atezo tambulamu abantu ate banaye tukibale bulungi bolabanga sente zoyina wano ate zoyina okuwa bali tosobola ate genda gwe ng'oli mukalu kibale tikansigale mbaweereze sente waliwo olabanga tekiweyinga bulungi ogenda kutambulira 10 ogenda ekaseesa tutemeka kakati ate neeri olina okubatwalira ku kibalya kubanga oludde ng'okola kakati ogenda okubalamu ate bono batwalire twale 5 okitegeera kati awo ng'osigala ng'obaweereza sente tewali kyakukola Gulubanga kitegerekeka. Wabula uli alina ogenda physical kwane ne ganda lupanvuko. Anti ne kugamba bolaba nga tekigata kubanga kati otuuka eba kugamba twali sukali nti ntuuse sina kati obono nyeki. Tukibalemu kasi abala owekirole ekyo wamma kati bamagezi owalina owekirole ekyawo mwogere anti kirole kyote kikirizibwa kutikka basaabaze tetenkanya ebintu byakuyiiya kati gamba ba traffic lwaki emotoka emu yokka emu bweti ogiyimiriza nebaka ba traffic 8 nuga bannayo ate no bayize ajje driving permit tata wana marota driving permit iko wapi understand me kati ngoji musomera ajjayo kintu akantu kenga ajikuba kitegeza fine lwa fine chup 10 wa 15 kati oli omutwalira 10 bakubye fine kabe driver abavuga ayomba kati bakubye sente ngenda zijja wapi agenda ayomba kati simanyi tugenda tupime osobola sigala bayina bafuna ekiwerawerako sigala yes awo tusaka tizito kucho 2020 tedi atakitegeera ayi planning emangu bannange tugenda kulinda kuyomba smart yalese nyama tugenda kola tutya gendo labo musajja bana kuola nyama okitandikeko kati so sikusawe semba yo aba business ya taxi ato bajjemu anti bakolera awo nabo basusiza buli wokunga abantu balime kutambula no baganti obono omwana ali kuki kati abagule mmotoka zaabwe bakole kibagamba nabo wali mu mu January tebagenda kukola kati okunga baleme kutambula bo baliwa kyengambi olabanga teziwera wamma oli atesaka sente ke tikikasa genda mu kyalo nga tulina sente zotuteyo kati yetu mugambe government ekintu kimu ngabo yakkiriza aba boda abantu basabike maski batule babiri batule ku mutto gwabwe sente zijja kulinnya bakibagamba covid one yeyongedde ayinza okinyiga yakijjukira bakijjukira nti taxi omututulako babiri ngate ku boda tutula tulinaanyi tayinza okubata kusa anakijjukira kakati tugamba goberera ebiragiro jjukira covid gyali bannange covid gyali yasse jjajja wange mama Nansubuga yamusse yasse minisita wange Kive Jinja covid gyali era nensabika emima bwentu ne maski odobozi ne livaako ngeri ya president bwe lyavaako emabegako ngamba ate woba otaddeko masiki nakyo nakiyigiddeeyo jjajjako ko ozeeko omuntu mugaye semberako erimala okussa osse omugaye kati komawo tunyumye semberayo sa naye tojja gibeeza kulya gibeeza kubwakulayawula ngolina masiki ojja kufiira bwereere gamba semberayo gwe mala okussa musembezeeyo sa
zaako yogera naye nga ne gosembezayo story mugwe embera yegwe banaye bagamba kiri kityeyo buku muliwulire wamwe Christmas mujiwulira mu trading center bate mujiwulira bulungi obuyimba buvuga buvuga chikuta cha space bajjudde kwetala mama awo na mungude ezawansa bajjudde wajjudde wati ninga bagamba balamuza abatunda tebagula timulamuza nnyo abantu baffe mulamuza nina omukyala kumumanya mukwano gwange asuubuza ya Christmas ng'edduuka ye balijjudde balijjudde nga ndaba n'abasasula bagula emiti owengoye ayitewo ati anti nkugamba ati obengoye bakubirize ne bagule abengoye abasinga ba last minute mugenda mpala beera weekend bagenda kujja muliwo ebintu nga byo bibeerawo kikubanga mukyere ku Christmas gubaawo bajja kujja eno wiiki eno nebazibanga buziba bwe buti sawa nga 12 nga 24 era wali wagula izo nabirako muzakeedi ezo ndakumaliri ku Christmas wali walunona kakati kubiriza n'abakafyu abakafyu bagiregiremu abatunda temusussa muli mukyolabanga buli omu yeetaga akasente mulabanga oli alina gwalinda aleeta akasente osobola omubukayo odda ku mulala nodda buzi kumugamba nti owayo obudde nga bugenza ate tufena tuli bannayuganda twogeraganye okato afande nti nkyalina gwelinda aleeta akasente mbadde nsaba nkwatiremukko nti kale nafande nakitegeera buli omu yeetaaga munne kale embeera bwe tujjagera tukutambuze ffe tujja kubaawo saawa yonna tujja kuba ne covid gyali twongere okukubiriza osobola okubeera nga weerinda naaba engalo tamba ne sanitizer teekako masiki ate munyongero kano kankababulye mukitegere bulungi ddoola abantu bayizoga tebakimanyi abaana bano abato balina immunity nzo kivuna kya bo ssenyiga oyo tabakosa nnyo kakati ekizibu kye baazudde bannasayansi abamu mpolampola kijja kizibu bajja kyogera abaana bano ate wadde tabakosa nnyo bamusaasaanya ku mukadde n'agwira omukadde bw'ati omukadde ye ate afuna speed anti kubanga ono covid agenda mu system yaki y'omubiri tetagenda nnyo byasinga okukosa nnyindo paka wano nafirot biki kati ebyomuntu omukulu bizze bikola ebbanga ddene owulira n'amawugwe gano gazze gatoba n'ebintu bingi oli omwana yakayingira ensi kyomubuulira ebyo okitegeera tataliso ebyo bikyali bigumu kitegeera bikyali bigumu nnyo adiminte eri amaanyi kati gwe olwokubanga bingi ebikukosa kikwanguza okunafuwa obuzibu bwe bakola kati gwakwewala ddoola n'agenda ku bwana buno obuto kati obwana obuto ne buwereba ye kakati ekyo abantu abakuze mu myaka nammwe ate kati mwe mulina okubeera nnyo very careful abaana bano beetala nnyo bo kuba abazanya bona bo bagumu babeera naye kakati gwatagwira jajja wamwe n'agenda omuntu omukulu n'agira bwati kati kiba kizibu nnyo nokyo twongere nawe tutegeere waawo nnyo bulungi tujja kwatambudde bulungi naye nga tugamba tino gwe eyangula Christmas bagabula sekukulu wano ku Bukeddetv nga wakubwiwe essimu n'oyitamu munayitugamba olunaku lwa nkya keerako ssaawa 2 wano mubagambe omuntu akuba essimu ng'ennaku z'omwezi 26 nti alo bannaffe Bukedde Christmas yange njijjawa 26 ojja kwa tufunye kabere mu mbeera y'obudde nayo gitegeere kano nange kituusa Muhammad okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutuseeko alipoota y'embeera y'obudde enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okusinziira ku alipoota zetukuŋŋaanyiza Mbalala yawezeza milimita za 30.7 Masaka milimita za 21 n'obutundu 4 songa ate Kabale milimita 3.2 wabula ate ekibuga kyaffe kikulu Kampala milimita 1 n'obutundu 2 wabula era tulabyeko ekifaananyi kikubiddwa Semugeze akitulaga waliwo empewo ezakunsenga ziva eri ku Seguyanja Atlantica nga zigeza kuyitira mu gabira g'Ekongo era nga zikwatagana ezo ezafubutuse ku nnyanja Nalubale ensonga lwaki enkuba yatonyeeko mu bitundu ebyogeddwako wabula era bwetugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu biseera by'okumakya tusuubirawo olwandagirize ebitundu ebibungudde ennyanja Nalubale so nga teri ebugwanjuba omusana okwakanga gukubakubamu ebukiikaddyo omusana okwaka wabula era mu biseera by'olweggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebisangibwa eri ebugwanjuba masekati so nga ate ebitundu ebisigadde tusuubira omusana okwakanga gukubakubamu tusuubira ebbugumu okuba ku diguli za 32 mu bitundu ebisangibwa eri Mukalamujja saako ne Acholi so nga ate Lango 3 wabula Teso ne Buvanjuba 30 Jinja 29 ekibuga kyaffe kikulu Kampala Masaka Mbalala 27 Kasesera 30
so nga teri ekabale 24 bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera obudde tusubira omusana okwakanga gukuba kwa mu kibuga Nairobi ne Dubai ebugumu kuba ku diguli za 25 26 so nga ate London Paris wo tusubirawo olwandagirize ebugumu kuba ku diguli 14 webale kubeerako naffe beera bulungi weraba. Akulikayo mutebereza y'obudde naye era singa kabaka yiseemu nabo batebereza si bwe kiri kati bagamba bakakasa bagamba nti tekera kugamba nti batebereza bagamba embeera y'obudde nkakafu bo bagamba nkakafu naye bayatandisa okukanga ekangamu awantu wamu naye nga bannange temutya gavumenti egumizza nga bweteyinza kuzza ggwanga ku muggalo wadde ng'ekirwadde kya covid kyeyongedde mu bantu bino byogeddwa minisita y'amawulire n'okulungamya eggwanga Bukeddetv n'abakooba mu lukungaana lw'amawulire lwatuuziza mu ofiisi ye mu Kampala lwatuuziza ku lwa Sande yaluza ku Sande katugende muddemu wadde ng'omuwendo gw'abalwadde ba covid-19 mu ggwanga gweyongedde naye gavumenti si yakuza ggwanga lino ku muggalo nga ebize biyitingana okugumya kuno okukoleddwa minisita w'amawulire tekinoogiya n'okulungamya eggwanga Judith Nabakooba mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuziza ku ofiisi ye mu Kampala. Omuggalo tegujja kuddamu kubeerawo naye tubasaba mwekuume bw'obanga otambula mwambale masiki mutambule ne sanitizer abagoba b'ebidduka mutambule n'obudomola n'amazzi ebifo ebibeeramu abantu abangi ng'obutale ebikuubo byaffe tubasaba ebifo abantu we banaabira engalo tubizzeewo mwabijjawo dda tebikyaliwo. Akungubagidde abadde omumyuka wa Ssaabaminisita ow'okubiri Alhaji Ali Kirunda Kivejjinja eyafudde ekirwadde kya covid-19 abadde mumanyi abadde muwabuzi abadde alina ebintu bingi by'amanyi n'ebyafaayo eby'emyaka egyo egyedda nga gavumenti tutuuse okusasira kwaffe. Asabye abantu okwongera amaanyi mu kutangira ekirwadde kino okusaasaana olw'omuwendo gw'abalwadde ogutiisa oguli mu ggwanga nga kyenkana amalwaliro ga gavumenti gonna gatandise okujjula. Ffenna gye tulina okwekuuma kubanga tomanya afudde ki bulwadde ki obumusse. Ebiseera ebisinga abantu bagenda mu malwaliro mu health centers abamu bafiira nawaka naye nga tetumanyi kibase. Ategeeza nti gavumenti ekola butasamuka butasamwoyo okugulayo ebikozesebwa mu kujjanjaba abalwadde ba covid-19. Tusuubira okufuna vaccine wakati w'omwezi ogwokutaano n'ogwomukaaga omwaka ogujja. Ate era batugamba nti bw'eneeba etuuse oba bw'erinaabalize lijja kutunuulira nnyo abasawo abantu abakadde n'abantu abalina ensonga endala. Akubidde omulango ogutakungula abakuumaddembe okwongera amaanyi mu kufuuza abeesuuliddeyo gwa Nagamba mu kulwanyisa ekirwadde kino n'asaba ne bannakampala obutagenda mu byalo okulya ennaku enkulu. Mmanyi nti twagala nnyo okulaba bakadde baffe twagala nnyo okulaba ab'eŋŋanda naye ekiseera kino kizibu. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukeddetv. Kale nno embeera bwetyo omuggalo temuddamu okutya. Madini yankubira nti omwana namunone Masaka nedda temuddamu okutya kati noonya bunonye transport ajja kugira nnyingi naye nga gw'omuggalo tegujja kubaawo mukole emirimu gyabwe bannange gula akawunga nabagamba naye kaba tekiina nnyo makulu bunga mbugula mu Desemba naye ngula obunga mu Desemba ntereke tugula obunga tutereke ekyaluwa obunga sijja bugula genda ekijja No, manyi. Brian White. No. Muganda wangu yalwala. Muganda wangu 2020 muveko. Tetumuuliza sebwajja tubulire jali. Abadde ate omumyuka wa Ssaabaminisita owokubiri Alhaji Kirunda Kivejjinja yaziikiddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera ku kyalo Buwabe mu ggombolola ye Byanga mu disitulikiti y'e Bugweri. Okuziika kwetabiddwako ate ne Ssaabaminisita Dr. Ruhankana Rugunda.
abakungubazi bakuŋŋaadde ku ssomero lya Bubinga Muslim Primary School e Bugweri okwetaba ku mukolo gw'okuziika abadde omumyuka owokubiri owa Ssaabaminisita w'eggwanga lino Alhaji Ali Kirunda Kivejjinja. Abantu bagoberedde amateeka ga COVID-19 nga bakira buli atuuka asooka kunaaba mu ngalo sako n'okwambala masiki. Okusiibula omugenzi kwetabyeko abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo abakulembeddwamu abadde mukama we Dr. Rakana Rugunda, Mufti Sheikh Shaban Ramadan Mubajje, Nancy Kalemba yagala owa pulezidenti w'eggwanga lino, ababaka wa palamenti n'abalala. Ssaabaminisita akiikidde Pulezidenti Museveni ng'asomye obubaka bwa mukama we mwatendereza emirimu egikoleddwa omugenzi omuli okussaawo enkolagana wakati wa Uganda ne Buyindi. And many people in the country have benefited from that program that was initiated and encouraged by Ndugu Keke and his comrades. Asuubiza gavumenti bw'egenda okusigala ng'ekolagana mu maka ago okubayamba mu bintu eby'enjawulo. Baminisita okuli Esther Mbayo ne Pacis Namuganza boogedde omugenzi engeri yazze abazimba mu byobufuzi. He ushered me in the ministry for presidency. Mbaire nga mwebuuzaako ebintu bingi. Ndiwanga badde talya nguzi ate mwesimbu mulina memory ya right honorable Kivejjinja gavumenti emuzimbe yo institution in business. Ye Mufti Mubajje asabye Pulezidenti Museveni ng'abasiraamu okubaddiza ekifo ekibadde mu Kivejjinja. Ekifo kyaffe kibeere reserved nga kyaffe. Tetujja kubulwa muntu akijyamu. Ekyo tukakasa. Kozi n'ebifo ebimu ebirala waliwo we tutali. Oluvannyuma Mufti Mubajje akulembeddemu okusalira omugenzi ng'omulambo tegugiddwa mu mmotoka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mu kuziika tewakiziddwayo abakungubazi nga n'emmotoka ebaddemu omulambo eba yetekkizibwa kusembererwa. Omugenzi Kivejjinja akoze ebintu bingi e Bugweri era nga wafiiridde abadde atandise okuzimba ekitebe kya disitulikiti. Ivan Wakibi yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukeddetv. Ekitalo nnyo bannaffe ab'enju tubasaasira kama ate abawisirekada kimujjukirako ekintu kimu yali atusomesa n'agamba nti abadde amanyi ebyayiso yalina akatabo ke yawandiika yalina akatabo ke yawandiika neerabidde erinnya lyako naye nga mu katabo kaako yagamba mu 19 bagenda mu byobufuzi azeeyo ekintu musoke ye n'ebidandisali baali basatu nga bavudde India eyo kakati batandikayo ekibiina kya UPM banoonya omulenzi anaakikulira ne banoonya Museveni bo baali batandise ekibiina gundi ya mupapa wa mawulire printale kyebayita Sapoba wali ekatwe nga balina printale kati ne batandika opapa wa mawulire bo basatu ne balonda ne Museveni abeere candidate waabwe mu kibiina kya UPM. Kati wadda naye yali secretary private secretary wa Milton Obote yawandikanga speeches ye Kivejjinja. Kati takola nko mulimu gwonna mulala adde mbyabufuzi. Kale yoyo Katonda mu ekimuli eky'emirembe ate amusonyiwa ebyo byamusobako. Tugenze kugulira ddala. Ate kibadde kiseera kya nnaku nga eri bannakyotera ne bannabuddu badde basiibula abadde omubaka omukyala wakyotera waliwo yafiira awo ate wakati bakuwulye Masaka wekyotera yafiirwa Robina Ssentongo ono yafudde era n'ekirwadde kya COVID-19 okusinza ku alipoota y'abasawo mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Okuwerekera omubiri gw'omugenzi Robina Ssentongo Nakasiri abadde omubaka omukyalo wa DC ekyotera kwetabiddwako abantu abawera abakkiriziddwa era ng'obwedda buli atuuka asooka kunaaba mu ngalo okusobola okuziyiza okusaasaana kwa coronavirus. Omukolo gukulembeddwamu ekitambiro kya misa ekulembeddwa omusigire w'omusumba w'e Masaka Monsignor Dominic Ssengoba ng'ayambibwako bannaddiini abalala. Ssengoba ayogedde ku mugenzi ng'omukyala abadde omukozi ayagala abantu n'ajuliza obuweereza bwe yakola mu kitongole ky'ekereziya ekya Kitovu Mobile n'atuusa obuweereza ku bantu okuviira ddala eyo mu 1988. Tubadde tumulaba nga yeeserejja mu bingi olw'okubeera ffe olw'okubeera ensi ye olw'okubeera
n'okubeera kereziya. Omukolo gwetabyeko ebikongo okuli abaka ba paalamenti, bassente ba disitulikiti ne bannabyabufuzi abalala era nga ssenkakale wa DP Norbert Mao naye tatumiddwa mwana. Abadde omuyambi wa Ssentongo Ssawango Stevens wabuulidde abakungu ba Sikungeri obulwadde gye bamukwatamu nga yasemba okulabikako ku mukolo gw'okuziika omutaka John Sansa Mutagejje yafa COVID-19 wiiki 2 emabega ne bamutwala mu ddwaliro okutuusa lwe yafudde. Olunaku olwokutaano nankubira ku makya nangamba Ssaalongo obulwadde nga bweyongedde okunnuma. Katikkiro Charles Peter Mayiga akiikiriddwa Pokeno Jude Muleke era mu bubaka bwe agambye nti Ssentongo abadde omu ku babaka abakozi era Buganda beebadde yenyumirizaamu n'asaba n'amuddira mu bigere akole kyekimu. Obulamu bwa Robina bubadde buwa ekifaananyi eky'omukyala omumalirivu. Wabula Dr. Emmanuel Sekyerwa akulira eddwaliro ly'Ekaliisizo alesa alipoota y'okufa kw'omugenzi okukisuma asanze akaseera akazibu ng'abantu bagiwakanya nga bakulembeddwa ssentebe wa disitulikiti y'Ekyotera Patrick Kintu Kisekulo. Ekyamuleetedde okufa kiyitibwa acute respiratory distress syndrome era nga kwe kuziira. Sekyerwa alabudde abantu obutazanyisa kirwadde kya COVID-19 bagoberere ennambika y'okukitangira. Bamulekwa b'omugenzi nabo boogedde ku nnyabwe n'engeri y'obulwadde gye bwamukwatamу. Naye ne mbagamba omanyi tusoma tugende tukebere kana akawuka ka COVID akajja akapya. Bwe twatwera ne baleeta results ne bagamba nti ali positive. Oluvannyuma abakugu omulambo bagutadde mu nnyumba y'olubeerera etakkiriziddwayo bakungubazi balala nga ne bannaddiini entaana bagiwadde omukisa ng'ekyazimbibwa. Abantu ab'enjawulo okulina omubaka Sewungu nabo boogedde bagenda okusuba ku Ssentongo. Ababaka b'eno bonna teboogera. Robina yabadde aleezinga issues zaawe babadde amaze okukyusa Kyotera yonna nga tufuuse omuntu omu. Oluvannyuma bannakibiina kya DP nga bakulembeddwamu ssenkagale waabwe Norbert Mao balaza agenda okudda mu bigere bya Robina Ssentongo Nakasirye nga ye Rose Fortunate Nantongo mwala w'omugenzi. Ogenda mu kuyiga ensiko ogimanyi bwefaanana ebisolo ebikambwe. Nantongo yebazza banna-DP olw'okumusaamu obwesige. Mao n'abakulembeze b'ekibiina abalala ab'oku ntiko bamukwasiza bendera n'enkumbi ng'akabonero akalaga nti agenda okuvuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Kyotera mu kalulu ka 2020. Kyokka omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka Mary Babiri Kabanda wansinzidde n'ayatulira mukama we Mao nga bw'atagenda kumuwagira nga wakuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu wa pulezidenti mu kalulu akajja. Twagenda tuli ba kiragala tulina tubeereyo nga tuli ba kiragala okuwagira Bobiwani tekikujja mu DP nanga bwebagira. John Bosco Mulyowa ne Fiona Nanyuma we bakusakidde Greyino ku lwa Bukeddetv. Mwana nga atandikiddewo olaba engeri gy'akanyuga omukono waggulu. Omuntu omulaba tebinaba nenyiga okutegeeza n'okukunga nti kulonda ekonaba kutuuse mu January tujja kubaawo kubuulira akawonvu n'akagga muntu ku muntu nga bitambula n'okitegeeza n'ova ku Bukeddetv mu kiseera ekyo inshallah. Tugenze kugulira ddala. Bannakibiina kya NRM e Masaka n'abooluganda lwabadde avuganya ku kifo ky'omubaka omukyala e Masaka Freda Kase Mubanda batudde ne balonda muwala we okuvuganya ku kifo kino amuddire mu bigere. Si gy'oli? Butereevu. Kase Mubanda ate y'ono oli Masaka oli w'ekyotera buli muntu alonda mwana we. Kale katugende. Akatyo k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM kataddewo olwanga ennaku z'omwezi 22 kwe kwosenja okusunsula anaakwatira ekibiina kya NRM bendera okuvuganya kifo ky'omubaka omukyalo w'e Masaka ngono yagenda okudda mu bigere bya Freda Kase Mubanda eyafudde ekirwadde kya COVID-19. Kati abakakiiko batudde mu maka ga Freda Kase Mubanda e Masaka ne balonda muwala we Freda Nanziringo n'omugenzi abadde amuyita Ssenga era ne bamwanjulira bannakibiina mu maka g'omugenzi agasangibwa ekyamuyimbwa mu disitulikiti y'e Masaka ngono yagenda okuvuganya ku kifo Ssenga we kyabaddemu. Abadde akulira kampeyini z'omugenzi nga Ebbaale Mudasiro yayanjulidde bannakibiina kya NRM omusiko ono era ng'ategeeza nga bwe yamaze dda okukwatagana naye kubanga bazze nga bamwekenneenya ng'agenda kutwala bulungi emirimu gy'ekibiina mu maaso nga Ssenga we bw'abadde. Era nze nga kyamaani w'olukiiko ne ttiimu yaffe twatudde mudda ne tuwaga era tugenda kutandikira we tubadde twakoze eki ono abagulidde banna NRM okubadde Asimwe Robert abasabye abalonzi mu mukwano gwe badde balaga Mubanda Kase kati baguze ku muwala we. Anaku nnyo tumufiiriddwa wabula ate tutwala omukisa guno era okwaniriza aze kumukiikirira azze mu bigere bye. Akulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM Masaka retired Major Joseph Mugerwa ategeeza ng'ekibiina bwe kibale kitannafuna anaddawo ate ng'obudde buweddeyo. Mama wange Frida genda olwane makazi nga
Frida bwabadde alwana. Mu kwogera kwe Nancy Frida asuubiza nti agenda kutandikira senga omugenzi w'akomye. Buli muntu w'abantu ab'okukyalo bayinza okunjulira. Njagala abantu ate nsobola. Bannakibiina abalala bakunze bannakibiina bannaabwe okuwagira Nancy kyokka ne basaba abalonzi obutamukanda nsimbi nti kubanga tazirina omugenzi yabadde nazo. Bandi buyambe ne banoonya akalulu baani batatandika mugamba atereetayo wano ssente ate wano byetaagisa. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukeddetv. Eddibu liziddwawo. Wensangirabye buli mwayagalizani muntu we kati mba munenya kyabalala anti kati omanyi lwaki bakola ekyo ne bazaawo abaana abawagizi booli baba bakyatunulidde oli nga gwe bawana kati ng'ejo mukyatunulidde oli ono ye baba tunulidde obwofu obwo kakati yembeera eyo naye kano akasembeeyo nti temumukande ssente tazirina omugenzi abadde azirina ontazirina ekyo lwaki bakyawula ku ye lwaki bakyawula oba yoli eba yabadde yazze mu layini y'omugenzi abadde ne ssente akwate kuziri atambule nazo ayo zimugiramu sente obimanyi ayinza okuba mukazi watu naye atali wala nazo temukande oli abadde afudde nazo okitegedde nekyo twala tugende ku mawulire gafa agafa ebweru w'eggwanga ate jjukira nti olunaku lwa mande twongera okutegeeza nti munnange wiiki yeno gye tugenda okugabiramu ebyasavaabyo sekukulu ya lwakutaano oleme egamba nti bukedde teyampa vision teyampa era olunaku olwaleero tugenda kuba tukyanga ekyuma kasita ekinkya kiggwawo ekiti ate ova ku tv tugenda kuba live nga tukuruga bebola bupapula aba tv mwe munange ate tuzze tubagamba nti owangudde gundi owangudde wejindi owangudde waliwo embala yawangula nga tugamba nti olwokubiri sirwe lwenkya jangu nendaga muntu yo ssaawa 2 zikusange wano ate naawe ofune ebibyo kale tugenze mawulire gafaga ntandika tugenzeko ate Obama munange genda bya Obama agambye kino ssebo mulowooza iti yafuna kaseera kazibu naye yafuna kaseera kazibu mu covid ono boyfriend wa muwala we Maria ngati tasula waka nagamba yafuna obuzibu atenda kyakukola omwala we omukulu sintegeeza teyafuna kazibu nti boyfriend yalina covid ne boyfriend okwereeta ewaka n'asulirawo ddala olwa covid nga tasobola kukola ki kugenda bagenda okuggalawo ng'omwana alina boyfriend we kakati nga amutangira atya nti gwe boyfriend sula mu kisenge ky'abagenzi asimanyi naye alyoge nagamba yafuna akaseera akazibu kali kazibu kyawo omuvuka tibiri official omanyi abazungu abantu ebintu byabwe yamwagala bulungi era naye naye ndokana ka biliyoni yakali eyo nako kavubuka kategerekeka oba mulaba abyogedde ye tamwagadde bulungi naye naaludde naye kakati nakati ng'ali awo yali awo olwokutano manyi nga we yayisa abantu bonna yakyadde asigala eyo buli omu bwe bityo kale naye yayisa mu kaseera ako ate bwe tuvaayo bwe tugenda mu Nigeria Davido ye ate yabadde best man ku mbaga ya driver we Davido muyimbi yajjako wano mu Nigeria nga wonne yazo omukwano yabadde best man ku mbaga ya driver we yamubeeredde bagamba yamuyiriddewo omubiri gamba itakinamu waliwo abantu abaagala abantu baabwe sincerely kubanga oli muntu abantu abo abatubeererawo kati ng'omuntu waliwo Katikkiro Muyanga nti abantu abo nadda kati bano ababakuuma bakulu abo nti omubeererawo ogendawo n'obeerawo kuba Katikkiro waffe wa Buganda abibeerako nnyo oyinza okulaba omu ku basajja be ng'afiiriddwa najja n'atuula mu mbe n'abeerawokamera owulira nga omuntu akwagala kufa naye oli kabenga driver n'otafa nayo nafiirwa n'otafayo n'otawayo wadde amabugo ng'ate yabeera naawe yaba asinga okubeera naawe yakutambuza naye kati ye munaye ate yakyawudde n'abeera best man kitegeeza ebyengo ebyabadde biteredde buli kyabadde biteredde ate kati best man munaalya bintuntu nga ggwe nga tomunene waali kakati kyembuuza attention yabadde kwani of course munene aba munene naawe ate nawe kiba kimukolera kakati gwe omukola nti obange yeetondere mu biseera aba munene okkiriza ensi bwekyo bweyo obawo abanene ku balala era ekintu kyabadde kyakabi nnyo pozi n'abaana ba Gy'oli Omutola osobola omuliranya kuba Genevieve nagye myaka gyegimwabo akawala kali akazenya abasooka mu Nigeria era bafunamu nnyo bbo kubanga kati byazikiramuko abantu bagenze bakirikinga ku birala ennyo naye kati oyo Gy'oli Omutola abaana be bakuze abaana bakulidde ddala munange babalayiko ku biiki nga bagenza okulya obulamu nga bali mu kweyagala bawala bakulidde ddala bakulu mumanyi yazaala mangu era yazaala ku speed awo mbaga ne bagimukuba n'asooka basumula kati yamala kati be babaana balabiddwa ku biiki nga bali obulamu
nati bya Christmas tebuli kimu kinagaana Nigeria sibe bavumenanga abo yagamba ebyana ebyo tebiina mpiso manye nanga ayogera mpola bivuma babyakulirawa nemuga kati bwali oyagala bakukolere ki bavuma ye bammanyi bala bagamba n'okugamba oggula Uganda nanti baweza we can buy that Uganda banagira bane bajoga kakati abo nno bo bali mu covid tebamulina eyo abo mulina naye nga bagira ne bayimba nga tebamanyi nti covid mubamu abayisaayisamuko wadde bamulina kale era nga tugenze ku mawulire gaffe ate amalala era nga tutandikidde eri mu covid nno munnaye nga ntandikidde mu Australia yo ebintu byo bigaanidde ddala era nagambidde covid yabafuukidde covid bo buli kimu kitandise okusiba ne poliisi bagiyise kati okwasaganya buli muntu balina kubeera mu lockdown jjukira baagitandika ddala ate ekikomye n'ekyo kyokka bagambye nti n'omwaka ogwejjukira Australia yeri Sydney kibuga kyabwe kikulu bakiyita Sydney kiri ku mazzi era bebakuba ebiriroliro biri kuula amalungi ebyo betubeerako netugamba nti ye mwaka guyingidde kakati abantu badde bekulumulira buli kiseera ne bagenda Australia olusooka omwaka nga luziri kirabiga nti enteekateeka zonna ziraga twa olusooka omwaka wiiki ejja lwe lusooka omwaka muyinza okubulira nga njogera ng'ebyedde nnyo wiiki ejja lwe lusooka omwaka wiiki eno ye Christmas kati wiiki ejja olusooka omwaka nalo tebagenda lubeeramu bantu kati baliwe olusooka omwaka lutuuse ye wiiki ejja eno wiiki ya Christmas wiiki ejja olusooka omwaka mu Australia nalo lwe badde basinga okwesinga nono bo Christmas bagibeerako wadde naye olusooka omwaka badde balwesunga nnyo ne poliisi bagiragidde nti nabyo tebijja kubeerayo Christmas bagibaganye olusooka omwaka balubaganye kakati bo Christmas bagirengerera eyo babakuumira mu nnyumba gwe lockdown oba ogiyita mmere yawanono kale naye babeera mu madirisa notunako wabweru bwotyo ng'oli munda si ku street tobeera na ku street beera munda bwotyo gibalengerera olina alingira mu ddirisa ng'ate ali mundabirwamu covid tamusamukira asobole okubeera ng'abibeeramu covid bwatuuse saidi eyo mu bazungu abayisizza nga tugezeko mu UK mu Bungereza bo bannanga ate bo ekintu kigenze kyabikira ddala kyeyongedde jjukira badde babatadde ne bagamba ennaku za Christmas nga 2 bajja olwokuna olwokutaano n'olwomukaaga bajja kuvaayo babeereko mu kibuga abagiregireko abalala babeera bakadde basigaleeka naye covid engeri gyeyongedde mu UK kisusse nnyo nti essaawa yonna Katikkiro waabwe ayinza okulangirira ekiddako nekiri n'akijjawo era mu kiseera kino amawanga ga Bulaaya gonna gagaanye omuntu ava mu Bungereza okugenda mu mawanga amalala bantu baffe abali eyo mukimanyi babagaanye okuva UK ogende Germany babagambye ebisaawe byonna babagambye no ava UK tajja UK temujja juke enyonyi baali bazita ngera batambula ne UK tebakya ne Uganda yennyini kuyita tukyakisimanyi oba tukkiriza naye naffe tuteekwa okuba naffe tukyakiriza muntu ava UK kakati gwe teebereza Katonda alina ebigerezo byatuleetera ensi yonna abantu abasinga ne Uganda baagala nnyo okugenda e Bungereza kakati ogenda e Bungereza kati bakwadde visa kati agijemu tontawaye toteekanamu ne Munaganda ayinza okuga nti bagiteekemu tunalabira eyo kakati yo okuvaayo n'okuvaayo abantu baffe abali eyo tubasabira mubeere bulungi embeera esobole okutambula bulungi naye babaganye n'okuva e UK babeere awo waabwe paka banaababuulirira naye ng'embeera ya covid etame ezo ne mukazi wabo oluseregendo badde bagala okusaza ogenda mu mawanga agaddako awo ne bagaa temujja kgenda era ennyonyi zonna motoka biki akati bo bakubeere bali mu mayumba gye bajja ssenyiga omukambwe bw'ato nno bwafuuse kimusinza okumwongeza omuntu ayinza okubuuza tate ssenyiga twabanaana naggwa ddi jjukira ekiseera kye kino kyennyini mwe yatandikira obunyogovu bungi sayidi eyo kati ekiseera kye kino akawuka kano keegiriisa nnyo mu budde obw'obunyogovu kati ate obudde bwe buno bwennyini kakitegeeza saako tuyinza ogibeeramu paka kubanga bibina agendera paka mu June kakendere naye nga bo abakugu bakakensa bakyagenda mu maaso n'okunoonya eddagala eri mu Amerika bakkiriziganyiza munnange balabe nti covid bamulwanyisa mu Amerika bakkiriziganyiza nekye basokkiriziganyizaako kwe kuwa ku bantu ssente jjukira baali bakikkiriza naye nga parliament tenakiisa era bakitutte mu lukiiko lw'eggwanga ne bakkiriziganyiza nti gavumenti egenda kukwata obuwumbi bwa $9 ebuzze mu bantu ng'obuwumbi 600 za kutuweebwa abantu physically bagenda kubawa sente ezo physically ne bajje bagambe nti bire sekiri murwa nti nzuno nti kati kyekiwafiirwa
ndi munnayi kamera zange ebyo ebintu bitimbadde sikola embaga sikyazikwata bino zesi bikyabikwata ate ne vision abakamerameni yabasalako biti nti akale kwata dola $2,000 genda ogira otandika kikampuni kyo kakati aba bantu ejja kugaba lukaagaawo ebisatu egende ku bantu baffe gavumenti yani nti gundi business yagwa nali nfumba mmere alelelelele ekwate emuwe kakati zezo obuwumbi 9 era basuubira nti kijja kuba kiyambako economy yaabwe baddemu business zinentono ziddemu zikole n'abantu kino bafune sente billions 9 eza dola zibayisiza sobola okubeera nga ziyamba abantu jukira nti America yakafiirwa abantu 337 bebafudde covid n'abalwadde bayitirivu era ng'embeera ebaddaawo ng'etambula naye ng'ebyo nabyo bijjidde nga waliwo genome eyagamba nti vaccine yali afunye vaccine eyo ng'era agitambuza Zevno Gustave naye nga yali alimba Gustave avuddeyo ne yeetonda omusajja wa Trump ne yeetonda nti vaccine amazima gennyini yali azuddeko yali akozesezzaako ntono n'agaasaba bamusonyiwe naye ngaomuli yali agasaasanyiza tugabe vaccine ne bweziti ekitaali kituufu era yakyetonda kitegeeza kati ne vaccine bwe babanga abo bennyini bakyakaayana nti eze kakati gwe munnayuganda togisuubira kakati ebiro bikyalya mu Zimbabwe ne bavabo ne beesookayo Zimbabwe yeesooseeyo nega bannange vaccine tetugisobola era amawanga amalala gegase ku Zimbabwe mulimu n'amalala naye nange ngamba naffe Uganda tetunnabagisobola mutuyambe pozi nga ffe tuyeyiriza wano baagala bo babayambe bagibawe buwi kuba kakati ebintu bingi nnyo ebigenda maaso mu covid ono mawanga gonna bakebera bukebezi buli dakika kukebera sente zennyini zigenda buli lunaku bw'oyagala kutambula kebera sente ggozi esasulya kati ate kugattako n'okuziika sente ggozi esasulya kati vaccine ye ate bwenejja tebe mbuwana na bwansimbi n'olwekyo Zimbabwe yeevuddeyo neega nti bannange ffe na bino birina okwekebeza ne vaccine abantu obba okukebera mu bugundi obba bakebeza sente mpitirivu kakati vaccine temulowooza nti tunaasobola mutuyambe abanaagisobola mutuwe buwi naye n'amawanga ag'abazungu tebannaba kuteerera nayo kubeera nayo bulungi ng'ate tuvudde tugenzeko mu Saudi Arabia era mu bya covid yo Saudi Arabia etandise okuwandiika begenda okugema era nga batandikidde ku banaminisita abakungu ne baministers abeeyo mu Saudi Arabia bo ne Bahrain agamanga batandise bo okubagema balabe ng'embeera yonna etambula n'emirimu sobola okubeera nga gitambula yengeri yokka gye balowooza nti yeyinza okubayamba ajjukira yo mu Dubai bagezesa dda ne batandika China yabawa batandika okugezesa era ne bano bo batandise basobola okubeera nga beetaba ku bintu byonna ebitambula n'ebigenda mu maaso naddala emikolo gya hijja n'ekisibo kigenda okutandika mu April nga ebintu byonna babitegedde bulungi embeera kubanga erabika tejja kuvaawo kati bw'oba teweefeeko embeera erabika si yakugenda kati ate mu Kire president wayo atanziddwa president wa Kire atanziddwa $35,000 eza dola bamutanze $35,000 eza dola olw'okuba nti yeekubye serefi nga tataddeko masiki nagandi president yabadde alaga ekifaananyi ekirala yandibadde yeekubye ekifaananyi nga ataddeko masiki kisobola okubeera nga kiyamba abantu okumanya nti covid gyali naye we yakyekubiza nagandi ajja kusasula fine ya $35,000 olw'ensonga eyo gye yakoze zadde kiraga ekifaananyi Sebastian Pinera bwatyo bwe bamuwadde fine mu Afghanistan bomu esse abaana 15 bomu eno etegeddwa abantu abatamanyiddwa nenetta abaana 15 mu mbeera eyo ate mu Ethiopia era abaana b'okunguudo ate bazanyisa bomu era bwetyo nebakuba nebatta mu kibuga Addis Ababa tikitegerekesa ani agirese ne badde batidde nga balowooza ab'etiagre eri be balumbye naye nga kisebeeza nti bomu wadde ndowooza omusirikale yadde awumuddeko n'agirekaawo tekinnabategeera ne bakunoonyeza ku kyagenda mu maaso kuba kyandiba nga wayinza okubaawo ate eyabadde agitaddewo mu Nigeria nga tumaliriza Nigeria ate munange abaana mu Nigeria abaana bali be bakwata be baali bawambye babata era basindikiddwa ewaabwe naye nga bagubye nnyo ng'akigambibwa nti abasajja tebawa mmere nga tebazitwala era bwe batyo badde balabika ng'abaana bakovu nnyo mu wiiki emu yokka wiiki ng'emu n'ekitundu gye bamaze n'abasajja nga embeera mbi nnyo ey'abaana abo ab'essomero bagamba badde batandise batendeka obukodyo n'exercise ng'ate n'akamere tebalya bulungi bajjukira babawambira mu uniform be abaana babawambira mu uniform
nenge okkoga kwe bakoze bagamba bakumalayo weeks 3 badde bajja kudda nga maguma masa abasajja mbo tebalina mmere gye baliisa baana abo jukira baataako bamu n'abalala balindidde obbata. Mu France President Macron yazuuliddwa nga alina covid era ali mu kweyawula naye agambye abantu bebagume ajja kuba bulungi. Batu bwe yalabise n'agamba bagume ajja kuba bulungi essaawa yonna ajja kudda nenga ye covid yamukutte. Twaga tugendeko mawulire amalala gafa bweru eggwanga nga tumanye ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Sudan bazzeemu okwekalakaasa sebamativu ne ku mbeera za gavumenti eriko jjukire gavumenti eriko ekulirwa Prime Minister Hamdok yalondebwa mu bantu naye abasirikale tebakkiriza n'abantu balika tebakkiriziganyiza. Juzi gyovudde katono Hamdok yavaayo jjukire musomesa wa university yavaayo n'agamba nti ab'amagye buli beeyingira mu bizinensi kireetera nnyo obutava mu gavumenti. N'agamba ekireetedde Sudaani obuzibu Bashir bwe yaliiko ab'amagye yabawa ne bayingira mu bizinensi kati bawulira nti okuvaamu babeere mu by'amagye kibalemesezza kitegeeza yali akaayana mu lujjudde. Kakati katugende abantu bazzeemu okwekalakaasa ate tulabe ebisingawo. Bannansi b'eggwanga lya Sudan bazzeemu okwekalakasa ku kyokkereesa obwenkanya n'okukyusakyusa mu byali baagala bikyusibwe ekiseera bwe beekalakasiza mu mwaka gwa 2018 nga bajjako Omar el-Bashir. Ge mawulire g'ebweru mu puroguramu ekyenkya. Enkumi n'enkumi z'abannansi ba Sudan naddala mu kibuga ekikulu Khartoum ne Omdurman ku lunaku lw'omukaaga bazzeemu okulaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti empya eyakwata mu bukulembeze bw'eggwanga eryo oluvannyuma lw'okuggyako Omar el-Bashir nga gavumenti eyo yasooka kukulemberwa Ahmed Awad bin Auf munnamagye olunaku lumu nga Bashir asuuliddwa olwo ne kuddako Abdel Fattah al-Burhan nga ye yafugako ennaku 13 nga kati kuliko Sovereignty Council eyakwata obuyinza okuva 2 Augusito 2019 era ng'eno ekulirwa Ssabaminisita Abdallah Hamdok. Bannansi ba Sudan okuva mu kibuga ekikulu ne Omdurman baagala gavumenti ey'ekiseera eyanguye ku nsonga ez'abeekalakaasiza ng'abamu baawuliddwa nga bagamba nti baabadde tebaze kujaguza bukulembeze bwa kanso ebakulembera awo naye baabadde bazze kulaga butali bumativu bwabwe olw'okulemererwa okubaweereza okumalira ddala emyaka 2 bweddu. Gavumenti y'ekiseera eya Sovereignty Council ekulemberwa Abdallah Hamdok era asaba minisita w'eggwanga eryo kibasobodde okukola kwe kubanga gavumenti eyo ekoze endagaano n'abayeekera abalwanyisa gavumenti ya Bashir ne kibanga tewabadde kulumbibwa nga bwe kyali nga Omar al-Bashir ye mukulembeze era nga mu bbanga lya wiiki emu eriise gavumenti ya Amerika yajje Sudan ku lukalala lw'amawanga agaali gateekebwako envumbo olw'okuba nti gaali gateekebwamu ssente abatujju nga kino kijja kuyamba eggwanga ery'okutereeza enkonome yaalyo. Eggwanga lya Sudan ligambibwa okuba nga lyafiirwa abantu obukadde 2 olw'ebwegugungo, enjala n'endwadde ezaaleetebwa obwegugungo obw'enjawulo mu ggwanga lya Sudan. Era eggwanga eryo libadde lisanga nnyo obuzibu okutereeza enkonome yaalyo olw'okuba nga libadde ku lukalala lwago agaliko envumbo olw'okuba nti libaddemu obutujju. Eyo nno y'embeera nga bwekyagenda mu maaso mu ggwanga lya Sudan olw'okwekalakaasa okuzeemu okusituka nga bagamba nti gavumenti yakwata mu buyinza oluvannyuma lw'okusula Omar el-Bashir eremereddwa okutuukiriza ebiruubirirwa byayo naye nga kinajjukirwa Sudan ebadde ku lukalala lwaga amawanga agalimu obutujju nga si kyangu bavugirizi ba nsimbi kuzitwala mu ggwanga eryo. Ge mawulire g'ebweru mu puroguramu ekyenkya. Nyonga okutegeeza nti okukuuma emirembe kyekisinga obulungi. Munnange bino ebyokulonda bijja kuggwa naye oyo muganda wo ate okulonda tulina okwetabamu n'okwagala kyoyagala olina okukyetabamu buli kimu kyagale n'okwogera ebifuzi kiki kasita obyogeza mirembe naye nga byonna tubyogere mu ssanyu. Ate towaana munno kubanga buli omu alina right okwogeragogera si lutalo. Bowagira kwawagira mugati wagiddo nange mpagira ono b'olyanga kijja munyiza tokyogera muleke buli muntu abeere mu mbeera nga munyumirwa muti. Ekitegeera teekawo emirembe woba takisi nga musazayo munyumye si lutalo gyakasajja akuba naye kale basiru bannange gwe sigga omutegeerera buli omu alina akola ki engeri gy'ategeeramu
yamanyi lwaki awagira oli nawe omanyi lwaki awagira oli kakati tunamala ekyo tujja kulaba nga tulina emirembe buli muntu yeetaaga okubanga mulamu nga tanuubuse ekikonde kya byabufuzi oba kintu kyonna embeera ejja kuba kutambula bannaffe aba Netherlands Multiparty Democracy bagamba nti kyekisijja okuba kisinga obuli ne Bukeddetv nga tuli balamu ate tubiyingire mu 2 kati tumubuke tugende kwoli nga tuli balamu guno guddako toliiwo tuli anti ngamba ati olina okukuuma obulamu kakati Bukedde yafulumya edda paasipo yaba P7 mwawumudde ne P6 kakati mumanye ddala nti okulivisinga tetwavuddewo ebibuuzo bya mugenda bikola mujja kukola ebibuuzo kakati mugule Bukedde musomero omwo leero nengera Bukedde alimu ebirala nga bulijjo mulimu ate efirimbi era bannaffe ab'emizannyo bo bagamba batya bagambye liigi ne bagamba express ekubye vira neyewaana omukugu addamu ebibuuzo mu mizannyo naye ate mwali Sala ayogedde ebikanga Liverpool era omusajja Sala takuba nviiri biviiri bye bebityo bulungi nalengerako ku mukyala we yajjako awo mugundi mu kisaawe lumu eviiri yesitayiro yawe bwebityo maniyo egobye emipiira emeka nga Pogba atandise byonna ojja bisanga mu byemizannyo banaye gyemuli tubagaliza Christmas ennungi wiiki yeeno ekyalina kulinda eriabo obufumbi bw'emmere empigi ogamba otya eriabo eyo kakati omuwala gwe naganza nga nsoma kati ansibye ebituuse ku bantu mukwano byonna biri mu Bukedde afulumye olunaku olwaleero omulwadde wa ssenyiga omukambwe ajjanjabwa abasawo abasoba mu 10 kituufu tegeeza ssente ziba ziwerako zigenda kanya kunywa bintu byo ate teekako masiki gy'owulira nga naawe osisa bulungi tujja kusiba kigoyegoye kya jiini kiseke ku nnyindo ojja kulwalira bwerere akalu kagabula sekukulu kalondebwa leero wano ku Bukedde olunaku olw'enkya munone ebintu byammwe balaze emikisa gya muwala wa Ssentongo okumuddira mu bigere okufa kwa Kirinda kive jinja ate kusatiza bannayuganda ofutu wa Uganda Sheikh Ramadan Baji bagambye batya wona agamba nti abadde bamusabira bataddewo kifaananyi nagatajja kulonzalonza kugala mizikiti gitagobera amateeka ga covid tambula n'omusaala gwo tojja n'omusaala gwo okusaalira mu muzikiti sebo n'oguteekawo era totuula namukulinda genda covid ono jokafuwaza abantu era tubino banadimu mulina okwongera maaso abantu babuulire eddiini kubanga gyanaggwera eri ng'abantu mulina ate kubasiramula bupya nakubateeka mu bukristaayo bupya baba bataagala kusaba nabo bafunidde bangi bagambira kale ate ebisale by'entambula birinnye abasaabaze ne basoberwa eggulu mitwalo 4 gye babadde basaba kati basaba 7 Allah embaale babadde basaba 3 kati basaba 4 magezi ki tegwe olabanga kwala ne bono genda ogenda kusaasanya ssente ate olusonzo kwato zirina kitegeera tewali nsonga lwaki ogenda ng'omanyi gy'ogenda bagenda kusaba ebintu ssente zino oba ozirina ng'olaba transport asusse ate aweereza asinga nze wendawe ŋŋamba zikola ekyezikola toweereza kwa ogenda 14 omba 2 n'omukyala we n'abaana mutwala 5 mugenda mukyala kati mukyala ate mutwaleyo ki anti zibaweereze ku ssimu lwono zibaweereza kakati antezoga nti eri ninayo emmere mamponya Museveni akomyewo mu Buganda n'amaanyi wiiki eno ali mu bitundu bya Buganda ab'ebutambula babagenda kuŋŋanya mpigi ali muno leero ali mu bende kale akomyewo Buganda n'amaanyi akase nemanyi waagwa kagwawo waagwa kayiikawo naye mmwe abagaba ssente temubba bannammwe abaana tobasasula ate ngamanyi bakoze kwakati problem tebakyasobola kusaba president ganti gundi yanzibye edda nga bamuteegateega agenda ali ku parade president gundi yanziba ssente teyazimpa ziwansuubiza kati president awulira nalweiso hando kaakati temulina we mutuukira nekyo mwabavunanyizibwa temubba bannammwe ku ssente zaabwe eza transport kaakati Baddi alidde matereke ne poliisi eri eishaka muleke omwami wange ayogere kale ye Bukeddewo bakulaze kive jinja enkonge 5 ezimukubye mu byobufuzi yali PSA Obote najja n'akola ekiki babulabe bamuziika wano kitiisa kino mwabekesi temukiraba nyo neffe maani n'obwoba munene omuteba kutwala bati kadongo n'ebibaawo bw'obanga tosanzeyo ebibaawo bulungi mu kitundu ekyo bakuteekako bisanja ne basiigako akadongo
nensubira bati bannatuuka eri abakoziise nga bivuddeko otidde mba njagala kukutiisa neema oli mugumu. New Vision yafulumye dda. New Vision tumulimu era nga mulimu ate ag'okufa gwa Kirunda Kivejinda. Muntu pledges to elevate buli omu kati yasuubiza n'abasuubiza empewo mwebali ab'ebyobufuzi kakati gwe omulonzi teweerabira bino binosomanya kala musooka obireke nondo omuntu agenda obbayamba mujja kuddawo nebekonda muntu agenda bba nga mubyerabidde londo omuntu agenda okubayamba ku kitundu mwembeerako era mwembimanyi mulimu omukogo gw'ebyo health and beauty ebyobulungi n'ebyobulamu bakuwandikidde ku Christmas mugenda kwewala mutya constipation abantu basukka okulya ebintu ebikalu banyama sausage biki okola ki obutagifuna heartburn byonna bikuwandikiddeko wiki eno yamasala. Parliament MPs cars to cost shillings 165 mu kulonda okujja ababaka betugenda okulonda bajja kuweebwa 165 sente obukadde sente nyingi jagaluddemu busirisi sente nyingi tabaka tunalonda emmotoka gye bajja omuwa emutambuze gye bajja omuweerako abagenda okiyitamu ekifo ekyo mwesunge bajja kukuwa $1,65 ogula emmotoka. baliyo nabe emitima gibatokota anaayitawo naye nze kugamba mulonzi Kampala gavumenti ebyo ebintu byoteekateeka byemuteekateekawo ebyo bebibeeza abantu ne bajja mu bubaka bwa paalamenti nga bangi nnyo naye gamba nti abaka paalamenti atalina mmotoka tetujja mulonda tetujja muwa mmotoka tujja muwa nga sente zakujja kuteesa mpozi n'ebyokulya ku olwo kaakati olabe bwe tujja okugendayo nga tuliyo batono naye bino byemuteekateekawo byebireetera abantu ne bagati ngene nfune ku zino ab'enakasongola bo bafunye amazzi bagabawadde bana komamboga walinga kusa Apollo kagwa basebo ne banyabo abavunaanyizibwa ku kyawoota teri mazzi kyatuuse ku mazzi amazzi tujja kukinoonyeza wiiki eno kikibawe naye nga amazzi go gabuze ate ebintu si bibiri si mazzi gokka n'abatannafuna masannyalaze message ze bafuna kawuju tukunoonya ssebo kwata essimu abantu baagala kumanya baatugala tukuleete wano abantu message gye bafuna abaasaba amasannyalaze nabadde eyo mu kyalo waliyo taata wange bamuyita Swaibu Mayawula n'aŋŋamba nti yasaba amasannyalaze n'asasula sente za gavumenti ne bamuweza message nti baana Swaibu olina kusasula $1,230,000 n'agamba bino byebiki nasasula dde nebaga top up nti gavumenti yaganye okusasula umeme kati ze sente ezo eno omulala nandaga nga $72,000 kawuju please kwata essimu ya Justin oje abantu bategere ku kyamasannyalaze oli alina osasula tumanye nti president wanajja ebutamba tumugambe nti seba amasannyalaze gatulemye bano bagamba nti bakubanja tukimanye ekyo nakyo kigere ne kawuju please kwata essimu gyoyogere ensi etegere ku kyamasannyalaze kala president Museveni agambye nti abawagizi abawagira Kyagulanyi ngenda kubazza I'll win back Kyagulanyi supporters vote Museveni agambye buli muwagizi wa Kyagulanyi agenda mumukolera kyagambe kimututte wa Kyagulanyi amuzze alina omujjayo kyategeeza wiiki eno ajja mujjayo kyategeeza abajja mujjayo agenda muzza agambye tekibeyinza abo ngenda bazza byonna biri mu New Vision afulumye olunaku olwazo ogenda okula amawulire byonna byensomye okugjako ebyakawuju kaakati katumule mutudde n'ebbeeyi ya siringi ojuka kyangagana kwata ebibanda by'ensimbi mu kyenkya nga bikutuusibwako kankwanjulire DFCU Agent Banking nyumirwa empeereza ya banka ennyangu eyeesigibwa ng'ate tetawaanya ne DFCU Agent Banking. Beya singi bwazi olunaku lwajjo ng'egula dola ng'egula 13,689 ng'ate ogitunda 13,659 pound sterling ng'egula 14,924 ng'ate ogitunda 14,934 euro yadde egula 14,448 ng'ate ogitunda 14,460 sente ya Kenya egula singi 3,277 ng'ate ogitunda 3,278 sente ya Tanzania egula singi 1,57 era bw'ogitunda katugende ate mbirala. Kankwanjulire DFCU Agent Banking nyumirwa empeereza ya banka ennyangu eyeesigibwa ng'ate tetawaanya ne DFCU Agent Banking.
Wasotyo mulabi wa Bukeddetv program ekyenkya ne TVS program sisimuka. Amanya nze Julius Kafuluma ndi wano mu district ye Kasanda esangibwa wano mu Greater Mubende. Omukulembeze gwanga wagenda okubeera olunaku olwaleero ng'atandika campaign ze wano mu Buganda sub-region naddala mu kitundu kino ekya Greater Mubende. Wabula bw'oyogera ku Mubende ekintu ekisinga okubeera ekikulu kyekibba ttaka n'abantu abazze bagobaganyizibwa ku ttaka era nga ekyo kyaviiriddeko n'ababaka bonna aba NRM ababadde beesimbyewo mu kamyufu okuba nti baasuuliddwa ne baleeta ababaka abalala era ng'abo nabo bagenda okusomoozebwa ddala okw'amaanyi okuvuganya naddala abantu abeesimbyewo ku ludda oluvuganya kubanga abantu mu kitundu kino balowooza nti abakulembeze baabwe babaye tebabafuddeeko naddala mu kubalwanirira ku nsonga z'ettaka. Wano wendi ndi mu Kisiita mine oba mu kirombe ekya gold ekiyitibwa Kisiita era ng'ekirombe kino nakyo kibadde nnyo mawulire gye buvuddeko nga abalombe bano oba abasimi ba gold bagambe okuba nti bazze bagobaganyizibwa mu birombe byonna gye babadde nga gye buvuddeko pulezidenti yali alagidde baweebwe ekifo kino bakakalabizeewo emirimu gyabwe era bazzemu okuwulira ebbaluwa endala nga nayo ebagobawo mu kitundu kino ate batwalibwe mu kitundu kirala kye batannaba kutegeera. Mukadde kano negatiddwako omu ku bakulembeze b'ekitundu kino osumulala ye mukulu Ali atubuulire ku mbeera gye bakoleramu mu mine eno nangeri ki gye basuubira okuba nti bayambibwamu okwongera okukakalabizamu emirimu gyabwe. Sebo oli live ku Bukeddetv. Amanya Kyambadde Ali nga nze general manager atwala ekirombe kino kyonna ekya Kisiita mining. Tukoleddewo kati omwaka gumu n'emyezi 4 gye twakamalawo. Twajjawo mu Gw'omunaana nga 16 oluvannyuma baali bakiggala naye oluvannyuma lw'okufuna powers ezatuleeta wano ne tujja ne tukolera wano. Ebbanga lye tumazeewo tubadde tetulina gugulana konna na muntu yenna okuggyako emabegako awo twagugulanako ne minisita wa minerals madamu Opendi yajja tugobaganya naye omwami Genosale n'atuyamba n'amuwandiikira n'amusitopinga tubadde weetuli nga tukola nga ekyasinze otutiisa kubanga wano tuliwo abakozi bangi tukozesa abakozi abasuka mu 2,000 era ndowooza mu tawuni gye muyiseeyo gye bayita Ngugo Kikandwa zikulaakulanye lwa kirombe kino nga ffe baatizano abasimi ba golodi tusobola okuŋŋaanya golodi awera kiro 40 mu myezi 3 kumpi buli mwezi tufulumya kiro 10 eza golodi. Bali abeeyita abazungu olwa feesi nti bawalabu baki bamala wano emyaka 3 bakuŋŋaanya kiro 3 eza golodi. Ffe tuyiikula golodi ate tumusasulira emisolo ne revenue yabadde wano ne twogeragana ne balugenda gisasula emisolo. Twafunye ebbaluwa okuva ewa president ng'egamba ffe abakolera wano tuli ba illegal miners. Nkakasa president nti ffe abali wano tetuli ba illegal miners ne tuli baligo kuba tukolera mu mateeka tuyina shares zaffe mwe tukolera ng'eza Mwami Mbabaali eza Mwami Kayijuka mwe tukolera wano mu kirombe. Bali abazungu abamulimba bamuwubisa nali badde mukakasa nga mutegeeza nti omukulembeze w'eggwanga nti abantu be bonna bali wano bali mirembe bakola bw'aba yagadde bali nga beetaaga okukola bajja bakolera awalala kuba zino ziri square mile 8 Kisiita ina square mile 8 wano we tukolera kuyiika nga 50. Okay. Twategeddeko nti government eyagala ebatwale mu kifo ekirala gye muba musomera gold kino ekyetaaga ekyo mukyogerako ki? Wano empukuzi neziriwo ffe tuzeesimidde ne bali bagende beenoonyeza ezaabwe basime ezaabwe. Wano tetuvaawo ku square mile 8 eziri wano zino yiika 5 nga ffe baatizano kwe tujja okukolera abatwalewa awalala nga si mu bubi kuba tulina empapula zaffe era mbadde njagala addemu agambe Anthony Jonewe addemu yeetegereza ebiwandiiko byaffe. Tulina empapula kwe tukolera tetuli ba illegal miners tuli baligo. Oluvannyuma lw'okukolera eri mu 2015-17 Rujinji nga tukolera ku bibanja byaffe President Museveni bamuwubisa n'atugoba. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Leelo ngaluwagiddwa. Goodwill Tiles ez'omutindo ogukyasinze ate nga nnungi. Goodwill, obulungi obuli mu buli tile. Goodwill, great tile.